po jako akawuwo. President yatuwa emmotoka twekulakulanye naye emmotoka bukyanga etuweebwa tetulina kye tulabawo nti kyekino. Abakyala bano abadde abakawokkira omususa basangiddwa mu katale Namajjolo gye bakakalabiza emirimu gyabwe nga baleekaanira waggulu mu ngeri y'okulaga obutali bumativu eri abakulira akatale kano. Abakyala bano bagamba ng'emmotoka eno yawabwebwa President Museveni ebayambeko okusuubulanga wamu n'okutambuzanga gonja okumujja e Congo okutuuka mu katale wabula bukyanga ereetebwa bagamba nti tebaganyulwangamu wabula abakulu abakulira akatale bagyeza ne bwekuba kufiirwa ssente zeekuŋŋaanyiza tezirabikako oba y'okuleetebwa etambuza abaziisi. Wakiri batuguliremu kosita yaffe ebeewo etuyambe mu kuziika kugenda mu nnyimbe. Emmotoka baagituuza ne bagizanyawo essaawa zino batugamba tebalinawo wadde n'ekikumi tebabaddeko wadde n'ekikumi emmotoka bagizanyizawo polisi bagituunze wagala mmotoka bakubye n'abantu bali ku bitanda beebase weoyogerako nga bakukuba mmotoka be bamanyi n'embizi zaabwe lwaki tebatuma risiiti zoze Abakyala bano bategeeza nga bwe bakoseddwa anti buli agezaako okubanja amayitire g'emmotoka akubwa bukubwa era nga waliwo atulaze ebiwundu ebyamutuusiddwako oluvannyuma lw'okukubibwa omwami ategeerekese nga Mukembo bwe yabadde ayagala okumanya ssente ezatundwa mu mmotoka yaabwe era bano balumirizza nga ne poloti 5 ezaali zaagulwa we zaatundibwa abaami abo mu ngeri etaategeerekeka ne ssente ezatundwa nazo nga tebamanyiwa gye ziri. bagamba beewola sente zibeewola zaali zaki batwaya kutuyamba ezaala amagoba ye ssentebe w'akatale kano Ivan Murengera ategeezezza nga ye bw'atali ku kakiiko ka mmotoka y'akatale era nga naye eby'okutundibwa kw'emmotoka awulira biwulire era nga bwe kibanga kituufu agamba nti bakutwala ensonga eno mu ofiisi ya RDC Mukono. Be batunze emmotoka tumanyiiko ne Senkaivu be batunze emmotoka batuwe emmotoka yaffe seba afande Nakalema seba ani Matovu seba ani mututaze emmotoka yaffe abagabbi gatubba. Wabula bo balumiriza okutunda emmotoka okuli Habati Mukembo ne banne bagamba ng'emmotoka bwe yatundiddwa kubanga yali tekola bulungi ssente wabulanga okuzitwala obutwazi era nga kye kyaviirako ne poloti 5 ezaali ziguliddwa ate okutundibwa basobole okugijja South Sudan gye yali yafiira ng'ono agamba nga bwe bagenda okutuuza olukiiko basobole okwanja ssente zonna ezaava mu mmotoka. Emmotoka engeri giyagwamu nebanga tesobola kuddawo tufuna breakdown mpaka Masaka gye tugikoledde okuvaawo wonna emmotoka etulemeredde. Oyo omukulu naye abagambye naye yateekamuko ssente nga tugezaako tulabe tugizengu naffe tuteekamu ssente naye ne tulaba nti emmotoka ekoze eki ng'eremeredde ng'egande ddala tugamba kati tugaanye mulokero tugitunde. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Nama Isabiro Emmanuel asabye abakwatibwako naddala ebintu ebigabwa okuva eri pulezidenti baveeyo bayingire mu nsonga eno kubanga abasuubuzi balabika nga tebaganyuddwa okuggyako abantu ab'olubatu. Emmotoka n'atuwa ensimbi enkalu obukadde 6 n'atuwa emmotoka Fuso bwe yatuwa emmotoka Fuso byembadde nzija ntegeerako nti Fuso ebadde ekola baatuuka n'okuba nti mu ssente zaava mu Fuso eyo ba mmotoka eyo basobola okugula puloti 5. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Yamaka yatuviirako n'omusomo